tukaniliza kia celebrity jazzy jebale jetesaka engalo nakola tukuletedde amawulire omuli ebyafulufiga okuwandoza munna mwabirabye akubiddwa bubi nnyo bikyalanda embeera tali munungi bambi ate lumbi yalese bwino ku Pastor Bugembe ne Susan Makula bitiisa Prima Kardashian mulina omwami wa Zari bambi ali mu maziga ate Anteira naye mulina maasawo Chameleone kyakoze Bruno K byonogenda kubanga obiraba ate olutalo lw'abanakyembekedde luli mu maasawo nalondo kuletedde nenga katitandikireko ewa fulufiga naye bannange abantu basese abantu basanyuse abantu naye muntu okuba buli omu n'abanga ayogera bibino byerabireko. Ndabye video nga abasajja babiri bakuba full figure. Kino tekiri fantastic wuliriza. Ndabye video nga abasajja aba bakuba full figure. Naye abantu abakubye full figure muyina okubanga muyina ebikonge ebyamanyi mu government. Otherwise ono mukazi ali well connected. Toyinza mukuba bwotyo n'ogenda kino kyo mbabuulira mazima. Omuntu yakubye full figure wesibe bbiri. Tuba tutya buti kwogera mazima. Naye abakubi n'abasiimye. Abakubi n'abasiimye. Wafaananye SpongeBob. Kubye bitono. Nze mukazi gwe wampama. Ne bwofa nsala enkoko. Nze full figure wampama. Toyina mukwano. Buli kiseera seeto zinonyeza mannya g'abantu. Nze full figure ne bwofa tudde nsala enkoko. Nze wampama. Sikwagala. Eyo badde omanyi nti wankowa. Nze nakukoowa emirundi 10. Nawe ensi eno omala n'olozaako. Nengwa ku accident n'oseka. Kati oliwa nga baakusabudde naawe. Badde omanyi gwe tolwala tofuna bizibu. Oli alien gwe. Naawe oli muntu. Full figure naawe olumwa. Keba kukube. Jakuddamu amagezi. Va ku bantu full figure. NRM si ya nyoko. Nyoko full figure taina siyazi mwe NRM. Kiri kibina kya President Museveni. Oba bali balwanye, oba bayombi ajja bayita mu kiseera kye kituufu. Wano wavuma mama Kadaga n'omukola bwoti. Weekada ne mama Kadaga gwe kisiraane gwe. Gwatawa abantu respect wabaaki. Ne wavuma mama Kadaga omukazi omukulu n'omuvolonga bwoti. Kusakubya nze bankuba. Bulijjo mwina n'amaalo. Look what minute tegereza. Oyina watowa okunti engalo zo n'onkuba oluyi. Nze Jennifer. Look what me. Olunkuba wa. Nkulaga tamaki. Oba ddala. A few moments later. Oyo webikondo wabera wenja. Munaye yongera amanyi. Oyo ngatuse. Wandikubye ebinyo. Wabera wenja. Omuntu oyo nayika ebinyo. Oyo ngatuse. Abakuba bambi. Wabera wenja. Mwasedde omutindo. Oyo ngatuse. Mwandimenye omukono. Wabera wenja. Mwandimenye tweryo. Mwakipama mwa. Nali manyi. Mukama bakolere ebinene babakulu. Nedda. Mukama kola ukubi munange nga banakuba tomanya. Ngamanyi. Abakolera enyale mute bakubwako. Nedda. Naye nga gw'ogamba oti abamukoze abamukubadde batuufu oba nengetuvuddeyo tuddako ewa omwami Shakibu mwami Lutaya omwami wa Zari bakubye ono Ricky Man Ricky ex wa Shaila Gashumba. Binogenda birabirako naye Zari yakabye amaziga binogenda biraba. Musevinge kano for a few moments later. Fight eno tegenda kumalako round 5. Fight eno eggwera mu knockout. A few moments later. Manya nti nno
ono yakola training ekamera ba training gyakola aba musajja fulani wegwanja zamweka don't do this at home tekikoleka wajja kuyitwa weka mukyala wakabedoke kutya tugenda kulengalegala ekintu komando training zakola zonna one man army omukyayina omusajja omuyinde omutendeko omulungi ennyo ebintu byonna byeyakolanga omusabo yatikanga otulira omusajja Hosanna bukole Hallelujah Hosanna bukole Hallelujah Hosanna limango Hallelujah Hosanna limango Nelumbiyo uno mukuleetedde ebyalumbiyo bimanyi bisaana kwewulirirako era bibino byewulireko byayogedde ku Pastor Bujingo ne mukyala we Makula annayo babijjawa mumanyi lwaki Nyonzima na Bujingo takyayasamanye ennaku zino asiriseemu okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu mubadde mukimanyi lwaki Nyonzima na asirise ayina ekintu kyaleeta ngo bateekeko surprise naye kanti bagambe before it's too late Nyonzimana ategeka kino Nyonzimana Alozias Bujingo ne mukyala we omupya munnange banoonyezza omwana emitwetwe emirannamiro ebitanda ne babikyusa ne bajjawo n'entebe ne bagenda mu ddiiro ne bagenda mu ffumbiro bagenzeko mu firiji bagenzeko ku balukoni bagenzeko ku mabaati bagenzeko mu compound buli wamu bagenze ne mu church n'ekintu kiganye balina kikola batya Nyonzimana ekkubo lyokka alina okufunamu omwana balina kola surrogate wetwogerera essaawa zino surrogate is in action basasudde miliyoni 35 ez'okukola surrogate era nga sente zino basasudde omukyala ali muku omukyala ono nga yali mu kwetikka olubuto lwa Susan Makula ne Bujingo era nga olubuto luno bajja kugamba nti Susan Makula azadde omwana era mujja kitegeera oluvannyuma nga kivudde bisookera wano bajja bagamba nti Susan Bujingo Makula yazadde naye ng'omwana si yamuzadde bakola surrogate nga bimitegeera basotwa bibanyonyola bulungi nnyo era omukyala gwe baawa okubaterekera omwana waabwe omukyala olubuto lwo lukuze era ng'omwana oyo mujja mulaba ng'amuzadde so si Makula nze nga bwe mbagula information mujja jjira oluvannyuma mu mawulire omukyala bamuwa miliyoni 35 okukuza olubuto luno bamuyita Namanda Viola omukyala oyo bamuyita Namanda Viola bamuwa miliyoni 35 okukuza olubuto luno kati mukulu tovayo ngamba nti wazadde Miracle era mukama yebazibwe nti Susan Makula yazadde omwana no surrogate omukyala alina olubuto lwa mmwego mwalutesa mbale mutesasitesobola kiraba tikitegeera bamuyita Namanda Viola gumwa miliyoni 35 abakulize omwana wammwe ye Makula alyoka ave yagambe mbu yazadde ozaba kitegedde bulungi nnyo saagala bagenda babuzaabuza mu nsonga eyo surrogate yali mu ngeri etambula egenda mu maaso n'okuva mujja kitegeera ng'obudde butuuse obutuufu nze ogwange maze okukola ki ogwange maze okubategeeza ekigenda mu maaso Anteira naye gyali tatudde uno mwewulirireko annange amazima go gali nti ffenna ne we twandibadde n'obubi na tetwandinyuma nga buli gweyitako ayina akabina kati njawulo erimu wera akabina ffenna tumanyi tetwandinyumye mukkirize ne dizayini za Katonda ze yakola ye Dokita Jose Chameleone kyakoze Bruno K amuyisizaamu eggaali ne Bruno K alabye nasanze Bruno K nagamba ntanjagambe muri blog I wanna come ninja kola not 25 actually bantemera kimungamba
hate for people mubeerewo n'ebintu byammwe ebyokusabiriza ebintu by'okuleebeeta kati ate ne mukwano bange bambi leka okwefula important mulekerawo okubeera dependent. Let's go to work. Situna neno nti mukola mbuulira nejasi njagala mutegeere kulembera mu kibiina mirundi mingi obadde very last batululya kankulekera olutalo lw'abannakyembekedde olugenda mu maaso mu ggwanga naye nga nsonga za waya Sherry Matovu, Amelia Nambala, gatemushe iziti Hope Shifa banange bonna kyekibayombya musajja waya eno musajja ki akavubuka akato bibino banange bakazi balaba edduka abakimanyi mwena mwena abali kuno ku live kwena mukimanyi je yali mukwano gwoyo omukazi oba yali muntu we oba yali ki I don't know zasefuddeyo kwogera Jay I'm really so sorry I'm really so sorry kwanga adonganya ebintu eno ngambo manyi tobyogerako naye whatever oba kuluzinga it's okay I'll let you go for emirembe okitegedde emirembe gyo njagala kugifuna nga manye nti nonteredde kubanga entabo eyo nalina kweva kwoyo muvubuka kwagala muvubuka oyo ebyemabeganda entalo zalingawo nga onolabanga olutalo nga weerulinde nga telusalawo kati oye muntu ayagala okupangira omuntu nze oyo gayigweni naye yamumpangira ye muntu ayagala okupangira omuntu bwamukupangira ayita ayagala akwagala ebyaddala ayagala kulekozi yamugamba nga ebigambo audio zinzirina mu simu yange ate omuvubuka we yali anyinyonyo okugenda okukola era line ye nagisigaza wano nga agenda message zonna ezaali kwa mwena abatawana okunja Samira nga munja Samira audio zonna ezaali ku simu ya Hassan J nzirina zona nzirina abantu bemwageyanga bemwayogerangako bemwefula ati mikwano gyamwe saa zino nammwe abayigayiriranga babasonyiwa abaddire saa zino nga mugate mulwana simanya ntalo z'abasajja munneesonyiwe baneemundeke ekibatta ku Sherry Matovu kyeki mwefula abalungi mutemuyombera mu lwatu muddeyo ne mukukutireyo gye mukola obukulukulu wammwe ne mugenda nga mumbizza mu bantu ababulijjo munjagaza ki let me be amwe single mother ino okulabirira abaana bange ndi mukazi wa bbeeyi nina okwefaako nina okwerabirira obulamu bwange ogenda maaso tunda kizigo kyange ndabirira abakyala bange ensusu bannange let me be mundeke mwe mutula wansi ne mwekaka ne mulowooza sina kye nali mbakoze kituufu tekiriiwo wallahi tekiriiwo Techo kyosavayo n'ogamba akakawala kankola kino era bababuuza bane lwaki tomwagala sikaagala keeraga ogwo musango njagala mukazi gwoveeyo gwe gwavuga Range Rover oveeyo ogambe mbu Sherry Matovu kino ensonga ati simwagala ovaayo nokola mwera abantu ne wanovayo n'oyogera mugende mulabe page ye ng'ayogera ebyo ebintu gyeri nga yambadde brown era bwogera n'oyogera ku muntu leka omuntu obubi bwabumanye oyogera kubanga wafuna shibolooza wafuna nnyo weegula buli wamu ne weegula ne weegula ne weewola ne weewola wano n'osanyusa wali ne weewola wali n'osanyusa wali abakubanja n'abakulinako ebiroyi bajja kuvaayo anti wangambye mbu osigezaako kulaga bantu bubiibo ndeke ensi ekumanye leka ensi emumanyi sina balabe sibalina nyina abantu abalowooza mbu balabe bange nga bo be baabifuula be baabicreatinga naye nze nganze sina mulabe lwaki mbanyi n'omulabe honestly speaking ekintu kyangu nnyo tetuvibinga it's okay tuvibinga it's okay kola byokola osula wange olina tribe yo by tribe ntegeeza abantu abagenda okukkiriza buli kimu kyoyogera whether kituufu oba kiki genda oba nnyonnyole then nange nyina tribe yange enzikiririzaamu oba ndi mutuufu oba ndi muki so at the end of the day fenna tulina abo abantu abatakwagala lwaki ofaayo nnyo abatwagala ne batuwulira lwaki ofaayo nnyo atakwagala for me point yange muziteberanga ku bantu batanjagala eri nnyo ku bantu abanjagala I pay more attention kyova bwenze wano nendaba Sandra Lian the first thing I said is they told me you love me so kati saga akuddamu kulaba ng'oyomba wadde okukola ennyimba ezikoona ebyo ebintu by'abakazi n'abakazi b'oku mizigo oteesemu akayimba kakoona ebyo bya kyalo tobiddamu
oli mukazi awo obuvunanyizibwa olina omusajja ategeera kale bagambe bajja gamba bawe tamuwa magezi bawe bwe buzibu so kati ebyo ebintu bikolebwa bakazi bakyalo mbodde simanyi yombe ekyo kinnamudigo